Owaaye ate Muhoozi tebamugobye ku bwa CDF. Nera asigaddeho kifaananyi bufaananyi. Omutamiivu bamaze ne bamukwata. Omanyamu ekwatidde taata wennyini. Soko owulirize story webadde gano mapya ate gali exclusive nnyo gamunda nnyo. Museveni yagenze Mbuya kwedi kwota. Mpuliriza bulungi. After okuwulira information nti nno mutabani we office ye yagifuula bbaala eya CDF. Kati Muhoozi yali yagula kino ekintu ekicupa kye bateekamu amazzi oba mubimanya ebeera ku office n'okola booti amazzi ne gayiika wansi n'onyiga ne gayiika. Kati ye ekicupa ekyo instead of amazzi Muhoozi yali yateekamu waragi nga bw'akola bw'ati ye mwanywa kaki kawaragi. Taata waatuse mu office najjaawo n'amusaba ku mazzi. Muhoozi n'aleeta amazzi ga UPDF. Taata we n'agagaana n'agamba I want some of that water, give me a glass. Taata we ne yeesitukira bw'agenze kutuuka ku fountain drink okukola booti bw'ati ekigundi ekivuddemu ekivundu. Omanyi ye taata we tanywa mwenge. Ekivuddemu bwe kiti Muhoozi atuyanye si alina ekiwalaata atuyanye bwati yena n'atuyanya. Taata we n'ayita abasirikale ne bamukwatira right away Muhoozi ne bamutwala mu rehab n'era ssaawa za kaakati agenze mu rehab. Taata we n'akuba essimu n'akubira General Mbadi n'amugamba we Mbadi we yiko wapi kuja hapa saa hii we yiko CDF saa hii. Nera Mbadi ssaawa za kaakati bamuziza ku bwa CDF. Otwogerera Muhoozi takyali CDF tebabalimba asigaddewo nga kifaananyi. Nera taata we abadde so disappointed n'abagambirawo bamufulumye neera bakozesezza nnyonyi ye okumufulumya omutwala mu rehab. Naye party 2 ngenda babuulira ensi ki gye bamututtemu okufuna treatment.